Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Brothers and sisters, abooluganda abatulaba mu kaseera kano, kaseera kalungi nnyo, twejjukanya eddiini y'obusiraamu ngera tugisoma, naddala abasiraamu abapya oba abasiraamu abo bazaliwa abasiraamu obanga aludde ebbanga ddene nnyo ng'ali mu busiraamu, but nga ebyokuyiga ebyobusiraamu byamuyitako olw'embeera y'ensi eno nga bwetambula naddala mu bitundu byewaffe gye tuzaalibwa oba gye tukulidde. Abooluganda, tuli ku kintu ky'okubanga twejjukanya ku biseera bino bye tulimu, ebiseera bya mikolo gya hijja, naffe bye tusira okubeera nga tulisa okusingira ddala, naye twagale twejjukanye ku mwezi ogw'12 ku kalenda y'obusiraamu tuli mu nnaku, tugenda kuyingira ennaku ennungi ennyo mu nnaku zonna oba mu biseera by'obusiraamu, mu biseera by'eddiini y'obusiraamu. Omwezi ogw'12 ku kalenda y'obusiraamu, ennaku 10 ezisooka ezo za nkizo nnyo, hatta Allah subhanahu wa ta'ala yazirayira mu kitabo kya Qur'ani nga yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wal fajr wa layalin 'ashr وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله. bamanyi baffe baagazibwa mu nsonga eno. Allah yalayira wa layalin 'ashr, yalayira ebiro 10. Amma alqawlu rajih, ekigambo ky'abamanyi ekisingako okubanga kyamaanyi nti ebiro ebyo 10 Allah bye yalayira yali ategeeza nnaku zino 10 oba ebiro bino 10 bye tulimu abooluganda, oba ennaku zino 10 abooluganda. Ennaku zino 10 ezisooka tugambye nti kalenda y'obusiraamu bwe tuba tugamba ennaku 10 mu mwezi gw'12 tetutegeeza Desemba. Abamu bayinza tukwata bwe batyo, nedda tutegeeza omwezi gw'12 according to the Islamic calendar, kusinza kugaza Islam calendar bwegamba gye bayita hijr. Era oli wabanga ayina essimu ye asobola okudownloadinga ka app ako ku ssimu kwekali kati hijr calendar, noba nga ofollowinga kalenda y'obusiraamu buli kaseera, nobeera nga era neeri kalenda yaffe ekisecula noba nga ogimanyi. Naye omusiraamu kimugasa nnyo okubanga afollowinga day to day ku nnaku z'omwezi ez'obusiraamu, kubanga waliwo ibadaati, waliwo ebintu ebimukakatako kubanga ajja kubanga abikola, but biyina kubanga biconsideringibwa bigendana na kalenda ya busiraamu. Si Desemba nti oba January, bimugasa nnyo n'atabeeranga alinda bulinzi mawulire okuva w'omuntu. Bannaye omwezi ogw'ekisibo gutuuse, bannaye hijja yayingiddewo, bannaye waliwo ennaku zino eziyingiddewo, naye omuntu aba ayinaka hijr kalenda ng'agifollowinga. Bintu bingi nnyo tebimuyitako, ye mwennyini aba abeefollowingira buli kimu nabanga aba updated okubanga akifuna. Abooluganda, kati Allah yalayira ebiro ennaku zino, biro bino olwo ye teyabirayira nebanga byankizo nnyo. Era Allah subhanahu Nabi sallallahu alayhi wa sallam yalaga nti hadhihi al-ayyam afdal ayyami dunya, zinaku zisinga okubanga nnungi nnyo. Twagala kubeera nga tubeera summarized nnyo. Katutunulira hadithi emu yokka, hadithi eri mu kitabo kya Imam al-Bukhari nga y'omu ku mumanyi obunene bw'obusiraamu yakunganya hadithi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ma min ayyam al-amalu salihu fiha, tewaliwo mulimu mulungi gwonna gukolebwa mu nnaku zino 10, gamba nga okusaddaaka, okuyamba abantu abateesobola, okusaala ennyo, okuzuukako ekyo n'osaala, okuyisa bulungi abooluganda, abooluganda wabadde wabakyawa, oba obadde olina gwe wavuma,
gwe wanyooma nga waluganda oba ishi yonna ekwatagana okubeera nga kuyisa bulungi noba nga oginyiikira nnyo mu nnaku zino nabbi atutegeeza nti ekyo ky'oba okoledde mu nnaku zino kyekisinga ebbeeyi mu nnaku zonna mu mwaka omulamba. Basahaba bawulira kino bawulira information eno nga ebagambibwa beekangamu nga Nabi Muhammad kyovola babuuza ya Rasulallah wala aljihadu fi sabilillah kyogamba zino ennaku omuntu azikoleddemu omulimu omulungi asinga n'oyo alwana mu kkubo mu lutalo lw'eddiini. Nabi Muhammad n'addamu n'ategeeza nti ye wadde omuntu alwana mu lutalo lw'eddiini talina kyeyenkanankana nono omuntu akoledde omulimu omulungi n'asaddaaka n'ayamba omuntu omwavu n'asiiba. Tukubiriza nnyo ennaku zino 10 okuzisiiba ebirungi by'ofuna togenda biraba nnyo ku ripooti yo mu nnaku ndala nnyo okujjawo enkizo eri mu nnaku zino. Nabbi yategeeza okuggyako omuntu oyo eyafuluma mu lutalo lw'eddiini okulwana n'afuluma n'emmaali yonna wabanga yabadde alinako bwa akawunti ye n'abanga yabuggyako n'afuluma ye yenna n'abantu be n'atadda n'afiirayo. Ekintu ekitatera kusangika kyova olaba zino ennaku 10 bannange nkulu nnyo abooluganda tubeere nga tuzifaako nnyo tuzisiibe oli aba asobodde oli abatasobodde tetusiba ennaku 10 zonna kuba olunaku lw'10 lwoluba lwa Idi luba lw'amasanyu nakusanyuka ne tusiba okuva ku date 1 wetandika paka namba 9 nga 9 mu mwezi ogw'12 era guno mwezi ogw'12 gwe gukolebwamu hijja si December era baguyita Dhul Hajj omwezi ogw'12 era nga kati saawa zino gwe tugenda okuyingira tufeeyo nnyo okubeera nga ennaku zino abazitegedde abeere nga ategeezaako munne nti ennaku za nkizo zakoleramu mirimu mirungi tuzisiibe okuva ku mpaka ku lunaku olw'omwenda olwo batasobodde kusiiba olunaku olw'omwenda terumuyitako olunaku lwa Arafa tujja n'odduka onako mu biseera byaffe ebijja insha Allah. Katukome wano wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi.